okitegeera so basabira eddwaliro ngenda basabira ebintu bingi munnange ngenda sabayo ka center ka community center ka abavubuka nga waliwo zi basketball waliwo emipiira abana bazigizanyira nga basovugirawo skate okitegeera ngenda saba ebintu bingi so that myaka emirala 2 okuva kati usaba lijja kuba ate ngeri ku mutinda ate mulala nnyo sigenda kwesimbawo wantu wonna siri politician sina ludda nze siri wa nupu nze siri wenaalemu sibirina sibitegeera n'ebitabo byange bitini tega naye njogera endowooza y'omuntu yenna ye mwenyini Bobiwine yagamba ayinoni bali yagana n'agamba otankula olunalu nga weesize mikwano gyo bankusaasidde kati nze kyendiko engeri gyendi ku mazima ne wenyimirira bw'omu kitegeera so sijja faayo ani ali ajja okugoberera koozi eno sijja faayo ani agenda ogiwakanya ensonga eri emu twagala ddwaliro era ettaka tukyalyagala eri ku biiki kale bwannazimba neddwaliro netulaba nga limala eri tujja zimba essomero si ddwaliro lyokka wewawutandikidde ku ddwaliro so ettaka eryo tukyalyagalira ddala ensonga eyo tulina ogibeerako ensonga erimu amakulu tugiwa amakulu kati erimu amakulu tukyalyagala. Constitution ya Uganda egamba woba ogenda zimba ekintu kyonna nga kiri public olina ssaba lukusanga osabye gavumenti sabwa yasaba private kati ane kino private era ligenda kuba private sirya gavumenti olega mulimu ebintu gavumenti byesogana gavumenti esogana main road ogikola ne gavumenti esogana kubo lyambuka wodikola okitegeera kati so munnange ebya constitution ebyo nabenna eba diversion gyagala oleeta ekintu ekikulu kiri nti twagala ddwaliro anti gwe since kiba private kitegeeza president wa Bobiwine president w'abantu abamu yayinza ogamba ye nga ye Bobiwine since ogambe kiri private ye takyagala kuba abatakyagala ensonga laki tuli wano ensonga laki mbalese ku ttaka lino okitegeera kuba tanna respondinga era kyova Zex yatugambye bwe ebintu byewaleese bizimba toyi ne toyi nazo tugenda zizimba kali nkulayirira tugenda zimba buli kintu ekyetaagisa community okubeera okay yagamba mbwakoze stand bakwogereko kiyitewo bakwogeddeko kimala era nandibadde sikiriiko right now nandibadde siwaddeyo ttaka lyange singa stand ate nga ngenda dizimba ekyo nkubuulidde go ge mazima ga Katonda omujjanjabiramu omuntu olowooza bagenda tandikira ku ssente mmeka mu ddwaliro kisinzira era ekirwadde ekikuluma naye nga bwe naggambye abakyala babusa temulowooza mundi mu mawulire siri mu mawulire amawulire manyi okugakola embanja alagakola ate mu pulezidenti wammwe saamugamba mbu azimbe eddwaliro namugamba akontributinge ku ddwaliro bwe ntandika n'omusingi mugenda kulaba kkala zange entuufu nga njagala seminti wange bwe mba ndidde era bwe kijja nga kyakulya sente ne zijja nazo ngenda zitwala kuba nina kintu kyendiko wano ekyetaaga ssente nkuyanja ne teri kye naalidde siyina muntu gwe njagala kuba era sibagambye mbu temumulonda bagala omulonda mumulonde abantu bana aba social media basasula ssente okuyomba bonna bali behind this bali mabega wa kintu kino eriri ddoboozi ly'abantu Bobiwine nange ndi ddoboozi lya mutuuze otambula nnyo ne prime minister lwaki yetovangayo ko n'omugamba mbu twagala eddwaliro ebusaabala ate nga y'omu kuba mu bifo ebinene nakimugamba dda munnange kyoka nabuuka prime minister ningende wa Museveni uwandabe wa Museveni that means nasoka saakuzanani wa prime minister nasoka mba chairman ero sigu nenjanga nyambuka awo nayitirawo buyitizi ew'omukulu Kyagulanyi kuba naye mugundi era nabo Mungu ali banyambye ne bacontributing anja sanyuka era ndivaayo nkibagambe ti prime minister yanyambye bw'ati yaleese kino nezinaba ssente enkalu ndizibagamba era nzibanjulire mu lujjudde bagambe president Museveni oba prime minister oba Bobiwine ne Bobiwine munyini nyina so okumpayo ekintu mu CPO waliwo yagambye mbu abantu abasinga bakuwagira lwa music mbu ng'okola bino ebintu byonna bye bayita stanti lwaki tofulumya ennyimba ennyimba sizirina ennyimba nnyingi nze music otege ennyimba weeziri mpaka kuwulira biweeruli endongo weeri ate tugenda beera ku ndongo yokka munnange saagala nnyo diversion bungi nnyo mbulaba yes omulungi atwaba ku mukutu gwa Megaton Media salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ganja fadi gemanya yes tuba tuzo okulabika nti tutematema amawulire nga bwe gatambudde mu kisawe kya entertainment n'okugaziwa so ebintu bingi nnyo nebitambula era olunaku olwaleero tulabeeko Gravity wali ebusaabala n'atwanjulira akataka ka 40-23 nti bwe bagenda okulabika nti ate eddwaliro likola ki lizimbibwa kino kireetedde bannayuganda nno bangi okubagana empawa ne bagamba oba material gwe yaleeta
initiative ye yali akantu katonotono kuba bannamawulire ayise bangi nnyo naye kyatulaze kibadde kikola kimalamu amaanyi naye era ayogereddeko ebigambo bingi nnyo nnyo n'agamba nti tagenda kupondooka bwe kiba kyakuzimba ddwaliro agenda ddizimba paka kuwulira bubi. Yes, wakati mu kwetimba ettaawo eribaddeko Busaabala hospital ayogedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti omukulu bw'aba yatugaanya okulabika nti ate tuzimba eddwaliro kataka ke twamusaba e Busaabala ffe twesoboddeyo okulabika nti tubanjulira wano era akowodde abantu bangi nnyo okulabika nti bamwegattako. Takomye okwo omanyi ndowooza bannayuganda bagezezzaako okulabika nti bamusomesa ssemateeka w'eggwanga agamba ki ebintu birina kukolebwani ekintu bwe kiba kikoleddwa initiative ng'ey'eddwaliro bw'eba ekoleddwa omuntu sekinnoomu biki ebirina okulabika nti bikolebwa alaze nti oba oli awo atandise okubaamu akamulungula. So bannayuganda nno basomesa kuba nti ensomesa yaabwe olumu eyinza okuyitirirako n'onyiiga bunyiizi naddala ng'oba weesiriwazza naye nga gravity afunvubidde n'agamba nti teri agenda mujja mu kuzimba ddwaliro era abagezaako okulabika nti bonna basekeeterera ekirowoozo kye si baakumuzza mabega era waakowooledde abantu bangi nnyo gavumenti n'abantu sekinnoomu bamuyambe era agambye nti Busaabala egenda muganyulwamu ng'ekitundu agenda kubateerawo ebifo by'abavubuka we bagenda okweyagaliranga okuzannyira oba sports center ng'ezo volleyball kapiira bw'atyo agambye nti agenda fuuka ddoboozi ly'e Busaabala okitegeera naye wakati mu kufuuka eddoboozi ly'e Busaabala kati bannayuganda kye bamwagalamu kulabika nti afuuka eddoboozi. Jjukira nti omuntu yenna wakati mu kufuuka eddoboozi eryo lirina kuwulirwani gavumenti kuba gavumenti ye implementing ebintu bwe banga biruma abantu ku ground bw'ofuuka eddoboozi lyabwe kitegeeza obubaka oba obuweereza gavumenti. For instance ababaka abatukiikirira bakolanga amaloboozi agava mu constituency then ne bagenda ne bagatebolinga oba ne bagenda ku floor ya parliament ne batuteeseza ebintu biba bituluma. Kati n'abayimbi bano nno ano Bobiwine abayimbi abaagala mu kitono nnyo kozesa eddoboozi ly'olina kuba music abayimbi gwe bayimba going viral. Wakati mu kugoinga viral muntu ali mu nnyumba ye message emutuukako wakati mu bubaka oba buyise mu nnyimba oba mbiyiiye okitegeera omuntu ali mu motoka ye yeevugamu ava Kampala agenda Jinja oba bali mu public means of transport bali mu bus ava wano agenda Kagadi oba Kabaale obubaka bw'omuyimbi butuuka buli wamu. Kitegeeza ti Bobiwine ekimuluma mu bannabitone bano kababe bano bennyini abadrama kuba twalaba emizannyo egy'enjawulo abantu gye baawandiikanga ng'oba olumu ne gavumenti ekola kyebakugira nebagaana okuddamu okuwandiika ebintu ebifaananako bwe bityo abawandiisi b'obutabo ebintu ebyo byonna nga message ogiweereza public. Kitegeeza ne gavumenti eba ejja girecevinga wakati mu kugirecevinga Bobiwine ye kyayagala mu bayimbi kola nga ddoboozi bw'obanga osula ku Salama Road abayimbi abasinga b'e Makindi wano wakati mu kuba nti osula Makindi Salama Road gwakulabikira bulungi ye amalwaliro ga gavumenti agaliyo oba health center 4-3 mu bitundu ebyenjawulo n'embyalo ewammwe gye muva kuba abantu abayimbi abasinga mu Kampala bajja kuyiiya ng'ero n'omuntu eyava ekyannamukaka ng'azze kukolera mu kikuubo wano mu Kampala oba ku paaka oba biki balina ebyalo ebiwaabwe gye bava ebintu ebyobulamu bitambula bulungi. Bwe biba nga tebitambula bulungi lwaki tokozesa eddoboozi lyo n'amaanyi abantu ge bakuwadde n'amatu ge bakuwadde okukola ng'eddoboozi okutuusa obubaka eri gavumenti okuwulira ebinyigiriza abantu okitegeera ebyenjigiriza ebyobulamu like transport gundi ezo okitegeera facilities z'enguudo zibeere nga zirabika bulungi. Corruption kati nga zino saga ezaaliwo ez'abaata ababedde mu gavumenti okwezibika amabaati n'obubuzi bw'abanaku b'ekkalamojja lwaki omuyimbi tokyogerako okuba olina eddoboozi gavumenti ne mugicekinga. Gavumenti buli amaloboozi we gavaayo mu bantu already abalina amaloboozi agali vibrant oba agali audible abantu be bakkiririzaamu gavumenti kijja gireetera okulabika nti gagibuguma etereeze. Omuyimbi ali omu yekka Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gwe tumanyi nga Bobiwine yeesowolayo
in fact yesoolayo tanayingira na politics ali active wa politics ali active I think yamuyingira mu 2017 ne mabega wali yayimbanga ennyimba ezireetera oba ezikolanga eddoboozi nezisiga ekifaananyi ekiri eno wansi ku ground oba oli awo gavumenti n'ebiwulira ennyimba nga ziggeto okitegeera nnyimba nnyingi nnyo ze yayimba awo nga zirina obaka oba oli awo zi Jennifer yali afuuse obuzibu mu Kampala wano and I think Bobiwine bwe yakuba oluyimba olwo teyamalawo kabanga kanene nga pressure emuyitiriddeko kuba bannayuganda ekyamazima yali alina byakola ffenna bye tukkiririzamu nti oba oli awo biinawo bitwala ekibuga ne wakati mu bikola tunuulira nabana ababaddewo bateekereteekere okitegeera kati Jennifer ennyimba ng'ezo so n'abayimbi bano betulaba nti beewugula z'ensangi zino nga Dirisa Kenzo atakyawulira nti oba oli awo system volongoto ekyaliwo kuba oluyimba twaluwulira naye kati takyalina waluperforming lwalimu obubaka obw'enjawulo Gravity yennyini ono akuba jjejjerebu mu kaseera kano alaga nti tayagala kufaayo ku bantu oba oli awo abaamuwanika yalina oluyimba wano batujooze nnyo ennyimba ezo zennyini ze baayimba oba oli awo bannayuganda zaabaleetera okuga nti oba abayimbi baffe bano tubawagidde naye nabo batuyirawo omubiri nnyimba ezifaananako bwe zityo so Bobiwine ekyo kyabaagalamu abayimbi in fact ne bwe muteegatta ku kibiina kya Nuupu nimwe ne musigala nga muyisaamu amaloboozi kuba tulaba ne bannabyabufuzi bennyini si nti abali mu kibiina kya Nuupu bokka be bajja eddoboozi ly'omuntu wa wansi gavumenti ewulira ebinyigiriza abantu ba wansi tulina bannabyabufuzi abali mu DP abamu tulina bannabyabufuzi abamu abali mu Jema tulina abali mu UPC naye nga asitikinga ku ddoboozi ly'abantu so munankyukakyuka yenna oba omuntu ayagala ebintu biterere mu ggwanga ekyo oba oli awo kyayagaza abayimbi bano kuba balina amaanyi n'eddoboozi so yoyo Gravity Omutujju ekirala tulabye embeera eriwo wakati mu bayimbi waliwo omuvubuka bamuyita Jjajja Baamu baamukubye okumwana amiriza ennyindo kati bw'ogipima yabadde ya kilo 3 ndowooza eyingidde kilo 12 baagikubye n'eyagaagala bweti okitegeera ye alumiriza nti obo abafaŋŋoni abaduumirwa Alien Skin be baamuleetedde ebizibu olw'okuba nti yavaayo nti yali ku ggaali Alien Skin n'asala n'adda ku ggaali ya Fake Gaza kyakubiri n'alaga nti akomyewo wa father oba oli awo akomyewo mu kibiina ekya National Unity Platform era ennaku ezo zonna abadde agezaako kulayika nti aweereza obubaka ne interviews ez'enjawulo abadde azikola nga Alien tali ku One Love Alien yali ayagala tubuza ate ffe baggeto youth tuyina ebintu oba oli awo ebyaffe byali bituluma twagenda otuuka eri nga tumubeerako oba tumuggala na One Love twagenda otuuka eri ng'ebigendererwa bye birala so ebintu ebyo abikoledde wiiki nga nnamba ng'akolokota omusajja kwe kumusindikira embwa bamuyita Komanda Mudogo Komanda Mudogo oyo ali ku ggaali ya Alien Skin baakubye Jjajja Baamu eri enkuba sigirabangako kye bayita oba okutuutiira oba kye bayita okukola kutya awulubadde tategeerekeka so embeera eyo bw'etandika okutambula bwetyo kuba ne Jjajja Baamu mulabyeko ng'oba oli awo abaana b'e Gaza bamukyalirako gavumenti yandivuddeyo n'evumirira ebintu ebifaananako bityo oba ab'ebitongole ebikuuma ddembe ti abantu baba batandise okutwalira bwe bati amateeka mu ngalo ne mutareactinga kuba ye Jjajja Baamu amanye yamukubye era ye kyalina okukola agenda ku poliisi kuggulawo omusango nti Komanda Mudogo ye yankubye then poliisi bw'etareactinga positively ku kintu ku bumenyi bw'amateeka obufaananako bwe butyo kitegeeza nabaano nabo baba bajja finding ways ku butya bwe bagenda okukola ki okubonerezaamu ab'oluuyi luli olw'ensonga nti ab'ebitongole ebikuuma ddembe baba beesuuliddeyo ogwa Naggamba bagenda kureactinga batya nabo bajja kunoonya Komanda Mudogo naye mubi muzibu yabijja naye muggunzi yagayo yazze n'eggaali abasajja ng'oba 5 Jjajja Baamu bw'atyo ng'akola ki musajja wattu ng'agwa mu mbi so tulabyeko abaana b'e Gaza oba oli awo nga bagamba nti gavumenti bw'etaaveeyo ku reactinga naffe tujja kulabika nti tufindinga ways butya bwe tugenda okubonereza abo abagezaako okubonereza abo just
ababoogerako obwogezi. So ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bwe tebigenda kukula ku ground, repercussions ziba zijja kuba negative, abantu bajja kuttiŋŋana. So ebintu ng'ebyo tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Omuntu yenna bw'atuusibwako obumenyi bw'amateeka, ab'ebitongole by'okukuumaddembe mulina okuvaayo ne mulaba nti mutereeza embeera. So jjajja Baamu bw'atyo bw'ali musajja wattu akyawulubadde. Tumusabire Mukama Katonda asobole okulabika nti akola ki, amusuusa. So n'olunaku olw'ejjo twalabyeko kazannyiikirizi omukulu ayitibwa Mawulaana, omusajja wattu Kasozi Aidali ono yawasa omukazi amufuukidde ekyonziira. Bannange omanye ebiseera ebisinga bw'oba ogenda okuyingirira ensonga ezo ez'obufumbo, kinyuma nnyo n'osooka ne weetegereza nnyo omukyalo ono ng'ogenda okulabika nti oteeka ewaka. Kyakubiri n'okusaba Mukama Katonda akuwa obulungi obumulimu, akutaasa obubi obumulimu. So ndowooza baafuna obutakkaanya ng'abafumbo, omukazi n'abiteeka mu mawulire. Abaabukedde bakubye Mawulaana okuviira ddala ku ssaawa esooka paka lwe bamaze okumakinga sure nti ekkomera aliyingidde. Musajja wattu baamututte zoote, amatama ne gamulebera, oba kye bayita okutwala omuntu nga biwala ttaka, bulijjo tubiwulira buwulizi. Twakirabyeko ne bamutwala ne bamusimbirawo mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi n'amugamba nti alina osooka okusasula obukadde 10. Obukadde 10 obwo agenda kuba nga abusasula each and every year okusinziira ku mulamuzi. Kuweerera baana kuba bamuvunaana gwa kusuulawo gwa naggamba oba kusuulawo obuvunaanyizibwa bwe ku baana be. Ye nga Mawulaana n'abafamire ye bagamba nti ffe tubadde tulabirira abaana baffe era n'entunula yaabwe mubalaba nga abaana bali healthy. Ne bagamba nti balina eddwaliro lya famire era abaana babadde balwala gye babadde babajjanjabira. Abasoma babadde basoma bulungi ng'era fees akola kyazitoola. Sente mb'omukulu abadde asindikira omukyala sente, mb'omukyala ekimuluma mukwano akyayagala omwami we. Wakati mu kuba nti akyayagala omwami we atabuse butabusi, omwami ali mu kkomera. So Mawulaana bagezezaako okulabika nti bamubuuza obujulizi kubanga agamba nti nze mbadde ntakinga my responsibility eri abaana bange. Kakati bw'oba oweerera abaana ekikulu abasajja kamba wegabuwa bw'oba oweerera abaana making sure nti bw'aba fees gwamusasula receipts ozisigaze. In that omukyala yenna bw'anaavaayo okwekyankula nti wasuulayo obuvunaanyizibwa bwo oba ne proof ojja receipts ng'ezo biriba ddwaliro funayo eddwaliro lyo buulyawo family hospital ojjanjabira abaana nga buba bujulizi nti bannange Dr. Gundi ne Gundi alina obujulizi ne receipts bweziti ne bweziti, omwana yali alwadde ne bamujjanjaba ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti. Kati Mawulaana Kasozi bagenze okubimubuuza ebyo byonna nga tabiina nga matama ntengo. Ne bwe kiba nti obuvunaanyizibwa bwo abadde abukwasaganya bulungi waba nga tewali bujulizi ekiddiridde libakkomera. Era musajja wattu akyaliyo bali mu kutetenkanya butya bafuna miliyoni 10 ezo balabike nti bamujjayo. So abakyala bannange taata w'abaana b'ebiseera ebisinga ne bw'aba akuyisizza atya si kirungi kumutuusa ku extent nga ne wankubadde nti eriyo n'abasajja era abeefudde ekitagasa ku mulembe guno bazaala mu baana b'abandi ne babaleke ne bakola ki ne basuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Okitegeera? So embeera bwetyo bw'eri mu ggwanga Uganda era geega mawulire ge tubakuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero. Tujja okulabika nti tugadisikaasingako n'okugakubaganyako ebirowoozo oboolyawo. Ganja Fahad ge mannya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe.